nga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokuna 2019 Omumbejja Nasolo yakyalirako abayizi b'NDJSS okugulawo olusirika lw'ebyobulamu nga ku bimu ku bikujjuko by'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi II ag'emyaka 64 egy'obuto. Yawerekebwako Minisita w'ebyenjigiriza Dr. Specious Nankindu Kavuma, Oweekitiibwa Mpanga David wamu ne Ssenkulu w'ekitongole kya Kabaka Foundation Omukungu Kaggwa Ndagala. Yayanirizibwa omukulu w'essomero lya NDJSS wamu n'abakulembeze b'abayizi. Yasooka kwetaba mu bifaananyi eby'ekijjukizo n'abakulu b'essomero wamu n'abayizi. Oluvannyuma yalambuzibwa olusirika lw'ebyobulamu nga akulembeddwa Dr. Nakazibwe. Omumbejja Nasolo wamu n'ab'ebitiibwa bayogerako eri abayizi n'abatuuze b'endejje era ne babeebaza okujjumbira olusirika wamu n'okwebaza abasawo okujjanjaba abantu ba Ssaabasajja era n'okweyongera okwettanira ensiisira z'ebyobulamu kubanga Ssaabasajja yasiima zibe za bwereere. Abantu ba Beene abali wano njagala okubajjukiza nti bulijjo Beene atukubiriza okukolera awamu ne gavumenti eyawakati tusobole okukwasaganya emirimu. Era twebaza abantu b'Ebwero, District Health Officer n'abasawo bonna be twafunye okuva mu health centers eza gavumenti okubanga bakwatidde wamu naffe ku nsonga eno ey'okujjanjaba abantu ba Kabaka. Abasawo yonna gye muli mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abaana b'essomero lino erya NDJ Senior Secondary School, abaana b'amasomero amalala wamu n'abantu ba Ssaabasajja mwenna abali wano. Nina essanyu lingi okubeera wano nammwe olwaleero. Mbakubiriza okwegemesa endwadde zonna ezisoboka. Abaana abato tubafeeko mu ngeri ey'enjawulo okubagemesa endwadde, okubajjanjaba n'okubaliisa obulungi. In a special way, I would like to appreciate Rotarian Dr. Philip Silvers for your outstanding services to the people of Uganda. Thank you very much and keep up the spirit of serving beyond service. Maliriza nga nkubiriza mwenna okwewala akawuka ka mukenenya nga Ssaabasajja bw'atukubiriza. Mbaagaliza obujjanjabi obulungi Ssaabasajja Kabaka wange. Otubere Mukama otubunduguleko emikisa gyo era baffe omukuume. N'oluvannyuma Omumbejja yasiibulwa omukulu w'essomero. Tujja kubawa omukisa buli omu abeeko ekyagamba ku nsonga z'obujjo. Gakusakiddwa Kalumba Arthur ku lwa MRL TV.